Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Kansubire nti nno muli bulungi mujebale gye mutuusaako engalo. Nfunye abantu bangi oli ng'alina obuzibu yeetaaga okuyambibwa n'ensonga yeetaagamu ofiisi. Nombuuza ofiisi gye yakulisiivinga nga tagimanyi, ofiisi gye yakujja e Uganda nga tagimanyi, oluusi ng'agimanyi naye nga talina nnamba ya simu. Mukwano nkusaba owulirize bulungi vidiyo eno. Oba olina omuntu wo ng'ali Uganda ng'ali mu process ejja ku kyeyo oba nga asuubira okujja, kusaba omusheyalingire vidiyo eno agiwulirize. Bwe tubeera ku kampani batuwa contract. Simanyi oba abamu mujja nazo naye nze gye nayitira contracts zaffe baazituwa era tuli nazo. Mukwano gwange, first and foremost, sooka okwate kampuni ye Uganda we bagiyita, ennamba y'essimu. Bw'oba tosobola bikwata mu mutwe biteeke kapapula, kuba nnyinza okugamba nti bisevinge mu ssimu naye n'amasimu essaawa yonna sobola okuyika ebintu byonna ne biyiikiramu, so kiba kirungi n'obikumira mu buwandiike. Olaba contract yeeyo, olupapula olusooka kuliko adresi ya boosi wo. Olupapula olwokubiri kuliko adresi yo then neya ofiisi ekulisiivinga eno. Woba olina contract y'omukwano osobola ogitunulako. Kampani ezisinga zigaba t-shirt. T-shirt ezo tebatuwa nti twambale tunyume, biseera ebisinga kubeerako endagiriro. Sobola otunula mu maaso wano kubeerako oluusi ennamba y'essimu ya ofiisi y'eno then emabega nga kuliko ennamba y'essimu ya ofiisi yo ey'e Uganda. Gwe wenna ng'oli mu kiyumba nga weetaaga okumanya ofiisi eyakulisiivinga eno, kuba abamu temwasobola tuuka ku ofiisi zammwe, baboosi babapiikingira ku airport. Lwakuba ennaku zino byakyukamu, omwana balina mujja ku ofiisi. Kola ekyo kye nkugambye okebere ku contract yo. Ku lupapula olwokubiri kuliko adresi ya ofiisi eyakulisiivinga eno, bikopolole obeere nabyo. Oba okebere ku t-shirt yo, osobola okuba nga bagiwandikako mabega yokka nga kwe kuli ofiisi yo eyakulisiivinga eno then n'ennamba y'essimu. Kati gwe ali e Uganda, kusaba owulirize bulungi. Oyinza okufuna chance embi ne batakuwa contract eyo okujja nayo. Naye ebintu bino biteeke kapapula ng'ojjuza contract. Sooka oteeke ofiisi yo eyo yennyini gy'oliko gy'oyagala okuyitirako okujja eno, giwandiike n'ennamba yaako ey'essimu obiwandiike. Then woba ojjuza contract, balina ofiisi gye bakugamba okuwandiika. Era bwe mubeera mujjuza contract bakugamba nti ofiisi eyo yegenda okukulisiivinga. Companies ezimu era oli wakugamba nti kampani eyo yegenda okukulisiivinga, giwandiike kapapula emabbali then babaweerako n'ennamba y'essimu nayo gikopolole. Chance wekwata nga contract eyo togenda kujja nayo, bino obeere ng'obiyina, kuba oluusi basobola n'okuwa t-shirt ng'oluusi tekuliko kigambo kyonna naye nga abasinga bonna kubeerako ennamba z'amasimu. N'ekirala kye nnyinza okugamba mukwano gwange, tobikuuma nti gwe wekka, bisheyalingireko ku famire yo. Azini osobola okutuuka eno ne bamala ebbanga nga tebakuwuliza. Pozi n'ekirala kye sigambye nti ku lupapula olusooka kuliko adresi ya boosi wo, kopololako ennamba y'essimu n'amannya go, obisheyalinge ne famire yo. Nti osobola okutuuka eno ne wayita emyezi 2 butuufu nga tebakuwuliza. Abantu b'ewaka abo baba basobola okukuba ku ssimu ya boosi wo oba eya ofiisi e Uganda ne bababuuza ekiriwo. Naye abaana abamu tugenda ne tubeera eno bambi nga gwe tomanyi wakutandikira. Sigamba nti oba omuntu nti aba
ngambe nti oba nyinza okukozesamu oba olulimi olubi nti oba busiru tebubeera busiru naye bubeera butamanya. Fenna twajja eno oluusi nga byonna bye tumanyi kati tetubimanyi, naye kutambulira mu kuwabulwa wamu n'okuwuliriza ebigambo by'abantu. Ekirungi n'okitwala, ekitali kirungi n'okireka. Gwe mukwano gwange wenna ali mu kiyumba ng'ebintu ebyo bibadde tobiina, sobola munnaye essaawa yonna esobola okwefuukira boosi wo ne wabeera mulungi, kusaba obisse kapapula obisse emabbali. Ate n'ekirala nkusaba woba ng'olina nnamba ya boosi wo gisheyaringeko n'emikwano gyo oba nga abantu 5, enikesi nti we bamala ebbanga nga tebakuwulizzaako, buli nnaku obeera ku online kigenze mwezi gumu, myezi 2, myezi 3 tebakuwuliza, baba basobola okukubira boosi wo ne bamubuuza ekiriwo. Baana abamu tunyigirizibwa mu mbeera eyo, oluusi essimu ne bagikuggyako, oluusi waliwo akacyankalano n'obeerawo nga tewali gwe washeyaringirako ku nnamba ya boosi wo, abaana ne bakunoonya ne babulwa. Naye woba ng'ogisheyaringiddeko omuntu n'amala ebbanga nga takulaba n'abakubira, nakyo kiba kikola amakulu. Mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.